Nze Catherine Ndagire Ssenyimba Ntaate, Mwami Ntaate. Nze Dorcus Mugarura, Nze Miriam Mirembe Nakalema Mugayhwenkyi, era omwami wange y'omu. Mukama yeebazibwe. Twebaza Mukama olw'ekiseera kino. Twebaza Mukama olw'amwe mwenna abasobodde okujja okuweererawo ku lunaku luno nga tujaguza obulamu bwa taata waffe. Mukama atukoze bulungi era ffe twebaza bwebaza. Terigamba nti batukubye omuggo waliwo ababadde batandise ebyo ne mugamba nti muggo ki. Ffe tuli mu kwebaza. So twebaza Mukama kubanga tukoze bulungi. Ngenda kwogerayo ebigambo bitonotono nga mpa obujulizi kubanga manyi leero lwakuwa bujulizi. Kubanga Mukama tukoze bulungi okwogera ebitonotono ku taata waffe bye tumuyizeeko. Ekisookera ddala taata wamu ne maama baatukuza mu kutya Katonda. Baatulaga Kristo, baatulaga Yesu okugira ddala mu myaka emito. Ne batulaga ekkubo ery'okutambuliramu. Ate si bino ogambye abaana nti mugende musange tuloba mugende naye nga n'awaka. Ekyo kye babuulira mu kituuti n'awaka nga kyekyo. Kubanga abantu abamu abulira nnyo erinagenda mawanga okubuulira naye ng'awaka. Kirala. Naye twebaza Mukama kubanga abazadde baffeko tebapreachinga era nga kye bakola. Era ne batulunganya mu kkubo ery'okutya Mukama ne tukkiriza Kristo okubeera mulokozi waffe ebyomu kuffe nga tukyali bato. Era ne tutambulira mu kkubo eryo. Kuba bwe bagamba tolina kakyali nawe ekiriwo. And they will not be part. So twebaza Mukama kubanga bakikola ekyo because tumanyi nti omuntu ayinza okukola ebintu bingi ne bagamba yazimba kino yakola biki naye ng'awaka bw'oba tukoze minisitule eyo tewali mulala anakikukolera. So ffe twebaza Mukama olw'ekyo kubanga kikulu nnyo. Era mu byonna Katonda nga ye musingi waffe n'ekirala kye tumanyi ku taata yayagala nnyo Mukama nga akulaga nti buli kyakola akyesigamye ku Katonda nga buli kiro buli ku makya akeera n'asoma Bible ye devotions like 1 hour for the past over 40 years, at least for my understanding. N'azuukuka ku makya n'asoma Bible n'asaba n'omanya nti amanyire ayogagajja naffe ne tukiraba because ebikolwa byogera kinene okusinga ebigambo. Kubanga bayinza otugamba musome Bible mukole biki naye bw'olaba omuntu n'ogamba naye ono yasoma theology kati akyasoma ki buli lunaku naye ng'asoma kubanga alina omukwano n'enkolagana ne Katonda erina okubeera renewed every day. Naffe ne tukikwata ne tumanya nti omuntu olina okuwulira okuva eri Katonda n'akolaga decisions ez'okukola mu lunaku nga olunaku olukwasa Mukama. Era ekyo tukimwebaliza era tumanyi nti gemaanyi ago agatuwanirira nakati. Kubanga omuntu ayinza okututunulira nti ate mwenga zitebulumiddwa nedda agamaanyi dipoziti yateekebwawo dda. So nkimanyi nti ekyo kyekisa ekituwanirira nakati kubanga Mukama abadde atambula wamu naye nga buli kiba kimutegeeza era nga yeteekateeka n'olugendo luno era nga naye abitugamba oluusi ng'ayogera ng'asaagasaaga era babadde babyogera. Oyinza omulaba abamulaba nga bagamba ali so taafu kungulu abantu nga bamutya era babyogera era naffe nga tukimanyi naye nga bw'omusemberera kandi bw'omanya nti gentle ayina ebirungi. So kati nga tumanyi omuntu atya Katonda talina kubeera so taafu inside. So kati tusobola okusemberera natupulira kino nakiri abasaagasaaga naye kabulaga nti mu biseera bino ebibadde esemewe nga ayogera nnyo kubiddako ku byeggulu nga kwagazisa kyagenda kyokola mu ggwanga si bino abadde sure. So naffe netukuuma ne tumanya nti yes he has gone there and is rejoicing. So nga naye akyogera nga aliyiga and excited. So netwebaza Mukama ekyokuli kyetumwizeeko kwe kukola
okukola ennyo n'atuyigiriza okukola n'atuyigiriza okutwala obuvunaanyizibwa yonna gye tubeera wadde ku ssomero oba ku mulimu okubeerawo obuvunaanyizibwa n'akituyigiriza era yali abisomesa mu leadership schools naye nga nawaka naffe tuyiga kubanga oyinza okutendeka abalala ataabako ne babeera so kati naffe ng'abazadde tubeere ministry esookere awaka so naffe n'atusomesa n'atuyigiriza okukulembera okubeera confident okusobola okuyingirira mu kifo at any time n'ekyokusatu kyengenda okwogerako gwe mutima omugabi nga bagaba wamu ne maama ngabagaba zijukira nga tuli eno Mukono nga twakajja oluusi natambulanga nabo mu kusumba eyo nga bagenda okusaaka emikono ne batuwa ebintu bingi tujja byonna netukola ki ne tubigamba naye ndaba nti yesu ogabako n'owaba notutereka buteresi buli kimu naye n'owako ne banno nabo ne bafuna n'ekira kyenzijukira bwe twatukanga ku krisimasi ng'agula ennyama ng'eyo nga nyingi natandika okisiba nakitwala ewakundi namweremule n'ogenderako nawe nolaba nogambye bukye tetulyakweka azintebweroozako mweka so kati ezo example ziri so like vivid nzijulira nange kati nambe bwetukola nange ati sikwerowoozako olukakukola bajeti yammwe naye kulowooza ku balala so that heart a giving heart nagiraba nnyo era etuyambye bingi nnyo sinza byogera byonna naye nga mu byonna twebaza Mukama kubanga ne mu kiseera kino kyabadde anafuiddemu mumulaze okwagala abadde ayagala nnyo abantu nga bajja ewakane bakyala olwo lwe bamukyalidde abeera bulungi okumala ennaku obanga mmeka namusanyufu era nga bw'omusanga nga afunye abagenyi eddoboozi nga aseekaane beeyimiza ebyeddaala myaka enkaaga emabega bwebityo nga basanyufu nnyo naffe nga kitusanyusa okulaba nti abooluganda emikwano bajja ne bamukyekingako so nakyo kitukoze bulungi okulaba titusobodde okutambula naye ne tubeerako okutuusa ku Lwokubiri Mukama bwe yamuyise nabaddewo olw'ekisa kya Mukama twabaddewo naye mu ddwaliro gase bulungi olubi buli kimu embeera neyogera bwetyo mutabyulira naye ne tubeerako ne tusoma samubetikri ne tukyogera wamu n'agenda nga nange naye yes olabira omuntu agenze abadde asubi so gemaanyi ago getulina naye nga kyenasigaza neŋamba kirungi okumanya Yesu era kati mbakutiramu mwenna abali wano bino byenjogera si biri ebyoleni agenze kati kisigadde gyetuli okweyiwa mu nkoto okulaba tukolagana tutya ne Mukama kubanga olunaku lwekutuuka tudde gyali so nze nebaza Mukama nekuba bannange olw'ebyo byonna n'olwokujja mpeero Mukama waffe yeebazibwe. Thank you all for coming. My name is Catherine Mugayhwenkyi. I'm the older son-in-law who became a son. On behalf of my brothers Ian and Dr. Conrad, one thank God for our father. As everybody has said, until you go to know who he was, he gave a gold in that man. I was the first and I was very most. The process to go through to marry Miriam, a whole Uganda, I was in a very lawyer. It was a very serious one. But I thank God for that. When he accepted all of us from me, all the way to Buno, he loved us. I cannot express this word enough. Everybody but those children who know his love, know what his love means. Pure, selfless love. He lavished on us as his sons and daughters, and we are thankful for that. He taught us as he would have taught his son, and he taught us everything that we need to know, not just as sons and daughters, but as people to live on this earth as testimony
Christ. If there is anything good that is in us, it's because of what he taught us. But most importantly, he taught us to love Christ. He taught us what it means to be a husband and a father. He taught us to love our families, even our wives. We saw him love our mothers, and he taught us to provide and protect and take care of our families. There is something that I personally, and both Ian and Mukono testify to, that he taught us: contentment. Yesterday, the Bishop of Central Uganda mentioned how he drove his UPO 178. Those days, number plates of cars had changed. The car he came with to Mukono Diocese is the car he left with to leave Mukono Diocese. An old arena car. That is a demonstration of how he was contented with what he had and did not yearn for what he did not have or make any mistakes in his life. It was an example of his integrity in life, and I personally thank him. I come from Chigezi, a different economic background with that. But over the years I've lived with him, I've learned that every case life is meaningless except Christ. Thank you that for teaching us to be content men. Mommy, you and Daddy have loved us. You taught us what it means to be your sons. On my behalf, on behalf of Ian and Conrad, we commit to continue loving you as our mother. What God has taught us, we have learned it, and we will continue to do. We love you, man, and thank you very much for taking care of our father. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe.
Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees baakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, eky'okuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you